Babi Television Uganda webali kubanga otambulira munaffe of course enajjo sinzira okubanga otugoberera tweyama okubanga tukutuusako byonna ebigenda mu maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda naddala mu kibiina kyaffe ekya National Unity Platform. Olunaku olwaleero Prime Minister Nabbanja Robinah basisinkanyeko ne Leader of Opposition Honorable Joel Ssennyonyi era ku mukolo ogumu eno nno Honorable Joel Ssennyonyi yasinziiridde n'alangira Robinah Nabbanja era n'amusaba balwanyise enguzi ejjudde mu bitongole ebya gavumenti naddala enguzi etandise okubeera ng'erabikira mu Parliament. Wabula Ssennyonyi takomye ku ekyo, avuddeyo n'alangira Prime Minister Nabbanja nti amabaati ago agaali ag'ekkalamojja agabbibwa gaali ga ofiisi ye nga ku ebyo ebitambula nti naye alina ge yatwalako. Prime Minister Nabbanja n'avaayo naye n'annyonnyola Ssennyonyi nti amabaati ago wabula ngenda kuba nkuwa eddoboozi lya Prime Minister Robinah Nabbanja ku ebyo by'ayanukudde Ssennyonyi oluvannyuma Ssennyonyi okumulangira amabaati era Nabbanja mu bigambo bye bimu ategeezezza nti amulekeraawo okunnangira amabaati era Nabbanja n'ategeeza ensi ki ekituufu ekyaliwo ku nsonga z'amabaati era n'awa accountability oba gye wandiise embalirira eyo ey'amabaati agagambibwa okuba nti ye yagabba naawe embalirira yaago nga bw'ogenda okubanga obiwulira. Kasooke tufune eddoboozi lya Honorable Joel Ssennyonyi ng'alangira Prime Minister Robinah Nabbanja ku nsonga y'amabaati n'ey'enguzi, n'oluvannyuma ngenda kuba nga nkuwa eddoboozi lya Prime Minister Robinah Nabbanja biki byamuzzeemu ku nsonga eyo ey'amabaati n'ey'enguzi efumbekedde mu bitongole bya gavumenti. Katulifune n'oluvannyuma nkomewo tutemeeteme ensonga. Oweekitiibwa Nabbanja baneeti mwanyise enguzi era ddala eryalaali oli sisita wa Kyagulanyi kusomeramu nga sikutya ensonga ey'enguzi egenda okusuula eggwanga lyaffe. Ssente bwe zibbibwa, amabaati gabbibwa ate naawe gali mu ofiisi ya Nabbanja. Ebintu bino biswaza ate kaakati ne Paalamenti naffe tutandise ate okugira, tutandise okwonooneka. Bane mutusabire tubeere n'omutima ogumatira n'oba ng'omalwa. Oba oli mukulembeze olina ekifo ky'olimu ofuna omusaala ne alawenseezi ezo zikumale. Tokwata musende yamu w'omusolo eyo erina okuzimba amalwaliro, enguudo, amasomero n'ebirala. Ensonga eyo si ya byabufuzi, ya bannayuganda. Omukulu Ssennyonyi agambye nti amabaati mukkirize ng'ogereko kubanga nasirika ng'omuntu wa bulijjo. Mu 2021 banfuula Prime Minister. Nasanga nga baagabadde amabaati ago okumala emyaka 2 nga gyegali mu ofiisi ya Ssaabaminisita. Omanyi kye nakola? Ne ngamba amabaati gano tegalabika, ge bagaba galagawa, tosobola kulaba nnyumba n'ogaa nti eyo baagiteekako amabaati gaaki ga ofiisi ya Prime Minister. Ne ngateekako kkala era abalaba amabaati ago ekyo kiragiro kyange nga ngezaako okukola obwebufu. Era kyayamba nnyo amabaati g'obwa Ssaabaminisita okulabika olwa kkala gye nateeka ku mabaati ago. Ndudde nga ngaba amabaati na wano wennyimiridde wano waliwo ekereziya bagiyita Kaaliiro, nagiwa amabaati 300,000. Kaaliiro eri wano Kalungu, ago ge bagamba nti gava Kalamoja, ago tegava Kalamoja, ago gava mu ofiisi eya Luweero. Amabaati amala 500 nagagaba Masaka nga bakubiddwa omuzira. Abantu abakadde baani, ago ge bagamba gavudde Kalamoja, tegava Kalamoja. Tukyeyongerayo n'eddoboozi lya Prime Minister Robinah Nabbanja awo nno abadde agezaako akuwa accountability ey'amabaati agamuvunaanibwa okuba nti yagabba nga we bitambula oba we byatambula ennyo. Olunaku olwaleero asazeewo ayogere wa gye yagaba aga amabaati nga bw'akunnyonnyodde. Katoyongereyo ng'awa accountability era Honorable Joel Ssennyonyi abaddewo nnyo okubanga abiwuliriza. Wabula katoyongereyo n'eddoboozi lya Prime Minister Robinah Nabbanja nga yennyonnyolako mu maaso ga Leader of Opposition Honorable Joel Ssennyonyi.
amabaati amalala gatwala ejjinja. Eddwaliro ly'abakyala lyavako amabaati 217. Nsanga abakazi tebalina we bazaalira. Osobola okugendayo ejjinja n'olaba eddwaliro eryo amabaati gagendako. Amabaati amalala gatwala Malakya Terego. Waliyo akatale nasanga abakazi omusana gubasiika netwalayo amabaati 1000. Amabaati amalala nagatwala Hoima. Bw'ogenda Hoima ku kanisa y'aba Seventh Day olaba nga bweyakayakana. Ago ge mabaati ge natwalayo. So mulekerawo kunangira obubbi bw'amabaati. Ssenyonyi nammwe bannayuganda mwenna mulekerawo. Sitwalangako mabaati saagatwala wange. Ebyo nno bye bigambo bya Prime Minister Robinah Nabbanja beyanukudde Leader of Opposition Honorable Joel Ssenyonyi bwe babadde bagasimbaganye ku mukolo ogumu. Beesisinkanye era nga womanyi abakulembeze abava mu kibiina kya NUP we bateerya ntama boogera ekyo ekibali ku mitima. N'olunaku olwaleero Joel Ssenyonyi bw'atyo bwasazeewo bw'afunye chance etuukiridde oba egasimbaganye amaaso ne Prime Minister Robinah Nabbanja ayanukudde oba ayogedde ensonga emuli ku mutima y'obuli bw'enguzi obugenda mu maaso naddala ku ebyo ebigambibwa nti Prime Minister Robinah Nabbanja y'omu ku abo abeenyigira mu kubba amabaati g'abantu agaali gateekeddwa okuba nga gaweebwa Abakalamojja mu ssaga ez'emabega ezisembyeyo. Wabula nga wawulidde nti Prime Minister Robinah Nabbanja ategeezezza nti bwe yajjira mu ofiisi eno ey'obwa Prime Minister mu mwaka gwa 2021 yasanga amabaati gano gaagabibwa dda. Ekitegeeza nti yagasanga mu ofiisi naye nga gaali tegannaba kubanga gadistributingibwa oba nga gaweebwa abantu ssekinnoomu abaali bateekeddwa okuba nga bagafuna. Wabula okusinziira ku bigambo bye nti yagateekako langi, kitegeeza nti gaali tegafaananika asobole okuba nga agawa abantu abaali bateekeddwa okuba nga bagafuna. Wabula simanyi ku ebyo byasomye oba ebitundu byasomye mu accountability amabaati ago gaali gagendereddwa kubanga gaweebwa abantu abo beyagaba oba beyagawa. Kale sigenda kuba nga nsukkawo awo atakuumira mpeera bankuumire amesibe bulungi mwebala. Bibadde ebigambo bya Prime Minister Robinah Nabbanja ne Honorable Joel Ssenyonyi bwe bagasimbaganye ku kifo ekibadde kitegekeddwamu omukolo ogumu eyo gye bayogeredde ebigambo ebyo by'owulidde. Atakuumira mpeera bankuumire amesibe bulungi wabula gompya nsabye olaikinge okwate ka subscribe button osobole okuba nga okwata ne kadaako ofune obubaka bwonna obutegeeza nti tuba tutaddeyo eggulire wano ku mukutu gwa Baby Television Uganda. Osobole okuba nga otambulira wamu naffe n'okumanya biki ebigenda mu maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda naddala mu kisaawe ky'ebyobufuzi kubanga ffenna ebyobufuzi abitukwatako nga bannayuganda kubanga ensi yaffe bwe tutagyagala teri ayinza gitwagalira. Kale atakuumira mpeera bankuumire tusisinkane omulundi oguddako musibe bulungi mwera.